Akathara, yes. Bananga yuno yali safi na yono yajini banga safi na leta akathara. Oh, zinezira wagulu zinosika mu bateka mu ceiling, bateka mu amatala. Yes. Gypsum boards tubikola. Kalonda ine okuzimba mulimu. Buli ne customer akoleki afune kyayagala yenga yali mulimu kola ki kufuna abafere uzovola omulanzi okuzijira ennyumba yo obali mu Dubai muno nawo omuntu sente ze namwesiga namuga gundi mpwesize ne sente zange wezinya namalirizanga gwe yesiga am disappointinze Gowene yakatoyongako ali ku Nyondo Media nkulamusako kansubire nti munnange oli bulungi kansubire nti oli fine jona jokozo nakolwa lero munnange jebale ate nga kantwala kakisa okwebaza ate omutonzi waffe atwadde obulamu fenna atusobozezza okubanga tukyali balamu kyakola kyamaanyi nnyo gwe natulaba ali ku Nyondo Media bana enkwebaza byansusso mwe naba subscribinga mukola kyamaanyi bali kusubscribinga nateera abana kusubscribinga mugende maso by the way kambe baze mikwano tulina kati omutwalo ga subscribers ozo kirabanga ekitono nesi kitono banange si kitono kitu kyamaanyi nnyo nenga mu abantu abatwagala mu abakola ekintu ekyo era nga nsaba mwenna bali abalaba kubanga osanga nga viewership nene yamaanyi nnyo nate subscribers of course tukyaliko wansi though I appreciate we tuli nti mukama w'amaanyi namwe mwana ba subscribinga muli b'amaanyi batamanyi kagambo subscription abatamanyi ku subscribinga just genda ku Nyondo Media obanga ogenze ku page ya folaba kagambo subscribe kabeera mu red kakwateko mu kwanto ko makwecho kwata ne kade atobere ngo toyinga ko bulamba onyumira wamu naffe ne shows etubanga tutukutosa ko jukira nti za mulamwa zibira za muwendo sigama ntuba tuyisa buddebo so no resonga yogo natulaba of course uli ku Nyondo Media Nyondo Rozet ngage manya genkozesa buli josi chusa ndoza mbade mundabanga ngeza oba mbade mundabanga ntera okulanga ate company emanyikidwa nga Unisco Constructors and Great Finishers Limited eranga company of course eri Uganda ekola mu bintu bya kuzimba na bintu bingi nnyo ebirala byekola so nakololwa lero tuli so blessed ranga tuli waneno so zena abagenyi bali babidi betuno kubanga ate tubuzaako ya atenga bonna of course omu agenda kubanga tweyanjulira sawa eno yennyini tugende kumulala ate tubenga tumanya ekisinga kawo tata tusanyuse okukulaba kale mama napo kubasenkana aba Nyondo Media tweyanzira nnyo okutuwa omukisa guno okwogerako eri abantu banna Uganda n'abantu bonna mu nsi yonna kubanga mulaba wa ensi yonna kituufu amanya gaffe Uganda gyosinzira gyova amanya gange nze mubiru Musa nga tuva mu Unisco Constructors and Great Finishers. Okay. Yes. Mubiru abera yeddira ki? Mubiru tuba basajja nga tweddira mamba. Baba mamba. Baba bantu ba mamba. Oh. Yeah. Ovawe Uganda. Uganda. Mpangalira Nansana. Nansana. Eyo nga ku kiboloka. Yewali amaka gaffe. Yewali amaka gange. Yes. So wangalira Nansana. Oba ova Nansana. Olimi no Luganda si lwangu sometimes. Naye oli Muganda bulungi nnyo. Uganda geregere. Wanga oli wagampangalira mva mbeera byandoza bina enjawulo. So ova mpangalira Kampala amaka gangali Nansana. Nansana ndo cyane wade kitufu. Cyane wade kitufu. Yes. Ewayo Luganda nge serugenda nnyo era sisobola kuleteeka mu nnyo. Naye nga ndi musanyufu okubanga ate mutukyayideko aba Nyondo Media. Nekala tuwebaza okutusupportinga nga aba Nyondo Media ffe baani munaire mugambo why Nyondo Media naye ateeka tutekemu ku nsimbi eberenga etambulira ddala banange tweyanza mu balinyi mwe bali ddala. Munnange webitebeera kubanga buli omu ayagala asobola mutunda kati nange obo Nyondo wabaso okumpa kyenjagala nange nso mutekamu kyemuteekamu asobola okubaawo feno obulamu butambule mu ngeri omu obendala. Owulidde? Sobo ekitabo kitambula. Naye nga sawe no oli mu UAE oli Dubai. Emirimu gikwasaganya otya gikutwalaganya gitya? Emirimu giriwa?
kwanene Dubai emirimu gyo tugikwasaganya abamu sofa tukale kale nyina omulimu sijja gambu sina mulimu nyina omulimu nkola naye nga bannaffe bangi bali eyo basaana saala kubanga ennaku zino emirimu gibuze muno mu Dubai era bali e Kampala temuddeyo ne mukulimira abaana nti saa tebabawa ku ssente saabiki emirimu abaana tebalina abaana basula ku ma street ne Dubai obulamu ekifaananyi kye batugamba e Dubai otuukayo kifaananyi kirawo omala kutuuka Dubai n'omanya ekifaananyi kye Dubai kye ki si mbozi ebanyumye nga tuli e Kampala so Dubai omutuufu omumanya ng'oli mu Dubai nga gukenyini nyini otuuse mwerabiddeko kale katubuuzeko ku maama ono Hajjati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jebaleko maama kale Nyondo Rozet nawe jebali olabika bulungi nakuteekamu esente alhamdulillah neteekamu oli nkola nenga mubale kunoonya sente mubale kukola amanya bampita Namugga Safiina Namugga bayeddira ki eddiranga ennyabo yogumana bwe yagamba Safiina yeta akathala yes bananga yuno yali Safiina yono yajinyi banga Safiina yeta akathala bashima tuwamu akathala nakamuwa namala nenkamuwa finally nenga bale kulabika bulungi black beauty ate njana kwa ku Nyondo glim ugenda kufaana ngo situte ku kizuko kya Nyondo glim oshaningire dala nenga toyeruse amina alhamdulillah kakati ovira wa Uganda Uganda envira gayaza jemvira ovira gayaza kale agwe natulaba ka tubenga ate tweyongerayo twagala okweyongera okumanya ku mirimu gya UNESCO Great Finishers UNESCO Constructors and Great Finishers Limited twagala okumanya gye basangibwa twagala okumanya bye bakola kuba omuntu asobola okuwulira UNESCO Constructors and Great Finishers Limited n'abuuza ate abo be baani bakola ki basangibwawa emirimu gye bagikwasaganya batya so n'olw'ensonga yo gwe naalaba kakkana tuula era owulirize ate weyongere okubanga omanya ku UNESCO Constructors and Great Finishers Limited ataata muno gy'atulaba kampani eno ekola mirimu ki ngere erinnya woliwulira nti UNESCO Constructions and Great Finishers tudiringiramu kuzimba ebizimbe tudiringiramu masannyalaze plumbing gypsum boards ozitegeera mukadde gypsum boards ze basobola guluba ku masiringa bati n'oteekamu amataala munda zinezira guluba zibatekamu siringi nibatekamu amataala gypsum boards tubikola kalonda yenna okuzimba yenna gwe mu kuzimba in case omuntu ayina ennyumba ye kale olinga yagizimba nga tewedde mugikwasaganya oba muyemu abagamba nti ffe ennyumba yaffe tugyetandikira ffe tutandika nyumba tetumaliriza nyumba gye batandikako tewali ensonga yonna yonna lwaki kasitoma oyinza omumugoba kasita obanga era kasitoma waba yasuula oli najja ku ggwe kitegeeza oli yamufunamu obuzibu kati ate najja neyeesiga ggwe kitegeeza olina omuwa amagezi where necessary oba waliwo ekyakyama nga kyekyamunyiiza kwoli n'omuyamba mu mbeera eyo obibanga oba oli yali omanyi abantu abamu beeteeka mu mulimu kufunamu nga naye bo tebali mu mulimu buli ne kasoma akole ki afune kyayagala naye nga ye ali mulimu kukola ki kufunamu abafere ovola omuntu ayinza okuzigira ennyumba ye oba ali mu Dubai muno naawe omuntu sente ze namwesiga namuga gundi nkwesize ne sente zange wezinya namaliriza nga gwe yeesiga amudisappointinze esigala mu kkubo oba mugiteekamu amasannyalaze muteekamu zino zigulu zongambye waggulu mu siringi okay it depends ku customer kyaba akola ki ku customer kyaba ayagala customer ayinza okuba customer nga wabaze otumumanajinga ekitegeera netumugamba nti naffe ntumuwa amagezi tumugamba mu mbeera bweti
ono boti ne bati oyitawo ngane kumbere eri Uganda kati muna mugimanye akasawo ka cement kagula emitwalo 5 ka elfu ko musenyu wenzo kati kaigena mu mitwalo 2 okitegeera lole ya mayinja wegamba customer wajja oyino mugira nga nawo oyagala kulya naye ate gwe notakulembeza kyaggwe kulya n'okulembeza ne customer ono okutuukiriza ki ebirooto bye. In fact ekimu ku aim zaffe twagala nnyo omuntu abazze ku kyeyo for instance nga zze ku kyeyo kati for instance ngono omukyala jjaba nyumiza wabanga azze ku kyeyo ng'ayinza okujja ku kyeyo ng'ayagala buyumba bwe bwabapangisa tulina omuyamba naffe tukole ki atuukirize ekirooto kye. Kubanga mpulira mugamba nti UNESCO Constructors and the Great Finishers Limited, let your dream be our project. Kyekituufu yenyini kati tuba twagala omuntu ekirooto kye kikole ki kituukire nga waba ayagala n'amaanyi ge abaana babeereyo mu biyumba babakwata bagezako baleepinga bakola emigongo nga gibaluma kale wabayise mu mbeera eyo yonna yes wabayise mu mbeera eyo yonna kiba kyetaaga n'akola ki n'avayo nga ali successful yes wakiri najjawo abagamba njagala kuzimba mizigo gyange 5 nzire e Kampala addeeka nga gikoze eki egiwedde kati fe aba UNESCO tufuba nnyo okulaba ng'obwesigwa bw'otukwasizza tukola ki tubudelivalinga bwe noosiima n'ofuna kyoyagala ate gwera obajja tutwala ewali abantu abalala. Owulidde kati mbadde nsaba otunyonyoleko ku zino zi biodigester septic tanks zikola zitya ziri zitya mugaso ki oguzirimu? Kati UNESCO okay tuzimba generally naye kati tulina kye tuyita biodigester septic tank. Tanka omanyi kati madamu Nyondo yes kati omanyi kati ensi efuse science buli kintu kyonna kigenze kifuuka mu science kitegeera kati science ali modernized like science agenza awamba buli mbeera yonna kati fe tumanyi okay kati science teyakoma mu computer teyakoma science yajja paka kati atuse ne muki ne mutoyi yes kati atuse ne mutoyi kati lero okuzimba kwaffe tetugenda kutunula nnyo netwagala tutunulire specifically usanga omulundi omulala muli tuwa omukisa ne tujja netwogerako nammwe tutunula okuzimba kubanga tulinayo tusobola okuzimba nga tukozesa ebyuma tusobola okuzimbira kalina nga tukozesa ebyuma ate ku cost entono ennyo nga totaddeemu mitayimbwa mingi nga totaddeemu mbu seminti naye byo tojja bitunulira lwe muliddamu tukyaza tukika mu vi mu kukinnyonnyola yes buli muntu akikole ki akitegeera bulungi naye kati olwaleero katutunulire tanka eno tanka eno eribeera etya tanka eno yatandikira Germany eyo netambula nejja paka netukako naffe netukako mu Uganda aba UNESCO so biodigester septic tanka yeriwa ye tanka gyoteeka ewakaawo nga togenda kuginywamu nga tegenda kuwunyirira nga wogitadde tebasobola kurecognizinga nti waliwo tanka kitono ddala ye twala akafo katono ddala ng'ate eri amakulu gaayo kugamba amakulu wogiteekawo oba ogimaze teringa zino tanka ezedda kubanga kati ennyumba zonna kati omuntu niwoba ozimbye olw'omu 2 oba emu nga 2 zosobodde at least weetagamu akatooyi n'akanaabiro n'akantu nekasinki wokola ki bwoyoleza ebintu bino ebyokufulumafuluma ennyo ekiro saawa 4 biki abantu kali bagenze babikowa omuntu ayagala wanyuka nayingira mu nju ng'ayingirira ddala bagizimba munda mu nju bagizimba babweru nanki biodigester septic tank biodigester septic tank bagizimba bweru naye ate toilet erina okubeerayo mu nju ate etwala wa
etwala muki ebeera wabweru naye nga ye eriri munda nebeera ng'efulumya wabweru kati essaawa wetuuka ey'okunywamu ebintu ebyo kati biodigester tebaginywamu biodigester eno tugizimba tusima fuuti 5 wansi ne wano mu bugazi fuuti meka fuuti 3 ne tugituuzaawo neteekamu lole yaffe ey'amayinja neteekamu kyetuyita bioactivators bioactivators zino ze zituyambako okumulungula oba okudigestalinga obubi buli ne bufuuka mazzi nadde ngenda kubuuza kijja kitya okubeera nga tenywebwamu ebintu ebyo biragawa yes ebintu ebyo eyo gyogaba esimanya bagita batya bioactivators ezibeeramu omwo ne ziba nga zikuba ebintu ebyo ne bifuukamu amazzi ne gagenda muki kati tanka yaffe eno tugizimba mu ngeri bbiri tugitizimba nga tutaddeko outlets bbiri outlet eyingiza okuva mu nju ereeta oflashinga nereeta mu tanka eno kati mu tanka eno mubeera bioactivators oli wa flashinga nga ezo waste products nga zijja mu tanka nga zikuba wali eri ngafuuka amazzi nga bagenda wali mu sockpit kati tejjula kulwokubanga eno tanka yaffe ebeerako outlet nti buli lwetuka ku height okuli pipe ng'amazzi gagenda mu sockpit taba kazambi oli already baba bamaze omudigestinga nga gafuuse mazzi nakola ki katata wange gana amazzi gotegatukesa ne gajjula eba sockpit ne for instance nga kati edda gye buvudde oba mu mbeera za bulijjo ekinaabiro ky'omunju bw'okisima manya nga wekola ekinaabiro osima ekinnya n'oteekamu amayinja kyogereko n'oteekamu amayinja kati eyo gye bayita sockpit amazzi galiwe gava mu kinaabiro gagenda muki mu sockpit kati tegasobola kujjula kubanga amazzi ago gagenda muki gagenda mu ttaka kirabyeko nga ebbali basibayo ekinnya nenti bakoma ku kinnya ne bateekamu n'amayinja so amazzi gaba tegasobola kujjula kati naffe ekintu kyetukola kyefaananyirizaamu ekyo kati kino kyo kya kizungu kuba kati kiri kiba kiganda kati ntuka kuyita toyireta enzungu etakyaleeta bimotoka nti banemuleeta ekimotoka tunywemu ate bundi banange nayo bimotoka byo nayo binyinza kati tanka eno webanga ejjula ng'etuuka ku level kuli pipe eno ng'amazzi gano gagenda muki mu sockpit bwekityo circulation ng'etambula bwetyo ebbanga lyonna okubanga nga tekola ki nga tekisobola kuya kyo lwaki tugamba tekola ki tejjula ate butawunya buno tenywebwamu tenywebwamu ate buno butawunya tewunya kubanga ezo enzymes oba bioactivators ziteekamu zituyambako okutoola olusu zikola emirimu mingi zikuba obubi obwo ne bufuuka amazzi zibuza olwo olusu nolubanga tolusobola kugira yesokola kibagamba teziwunya tosobola kulaba ku biyenje nti ebiyenje biri mu ttooyi ng'obubu toyi zaffe zino ezedda ezibamu obuntuntu mubaamu obubu mubaamu ebiyenje okitegeera kati no toyi yaffe tereeta ebyo biyenje tereeta bibu eba toyi nnungi nnyo awula otuwadde kye bayita omusomo singa tebadde
Unisco grade finishers Unisco constructors and grade finishers limited singa tabadde yatebyo nali bitegedwa nyimidwa no lubozi lwa gundi ezo engeri kitambula kubanga mbadde nga by the way nebuza era ngamba haka nja kukibuza akaseera katuufu mulinga nebuza kuba kati ezo ze tulina za bulijjo waka of course nga tuzeyambisa akasane kajula tuka nezijula ne bagane bazinywamu era kati mulinga nebuza nti of course obubi bukozesebwa era kye kimu nga zidi ntobera nga buze no mu kinyo kibaera basimye lwaki bagamba tekijjula lwaki bagamba bati bigenda kujjula nga ate obwede babugenzeyo kati nebuza kiba kitya so omusomo tegubadde mubi kansubire 999 tulaba ayina kyayize nateera obanga oyina ekibuuzo ekirala kyonna genda maaso ate obeere ng'oteekayo question yo mu comment section obeere nga otubuuza kyonna kyewandibadde wetaaga okutubuuza tukyagenda ddala maaso naawe mwami mubiru naye katusooke tubuuzeko omukyalo ono nali ndi awo ng'ateako ka message Rozet gyebaleko kale ndi followayo nkwagala nnyo nti naye nga ndi musanyufu kubanga ate watulaze ku kampani yaffe eyo nti kampani eyo nti nange yankolera kyonna kiri nti kati wenagerako ne omwami omwera ku ba Unisco na angamba kubanga batu omulimo of course twagala nnyo okusomesa abantu okumanya ekigenda maaso weyaba nti omuntu asobola okugamba nti aha kubera kana akalango oboli awo nga ne company yennyini teri legit obanga company yennyini teri mateeka obanga teriyo nga bagenda kubba baki bana of course nange wenalaba locations zaabwe natumayo sister wange nemga baba nga sinaba kuba nga nsala nga nkola n'aba Unisco mbadde nsaba osooka ogendeyo oko just oberenga ayagala kubanga bagamba locations zaabwe ziri wana wali oberenga ayagala okukolera so ko manyo obwesembu bwabwe bukola ki era nga sinnakkiriza zijukira ndoza namala omwezi gwalinga mulamba nga sina kuteekako wadde logo ya Unisco anything obe namba ku YouTube ya Nyondo Media ne kinyambako baba yatuukayo of course najja nambulira what is happening there era nga kituufu offices je ziri omuntu asobola gamba offices zaffe ziri wanene kuba kati zinsinzira wano Dubai wendi simanyo bajeezi batazikola ki teziriyo kati banga naye atuukayo bulungi nnyo okutuukayo offices je ziri ambulira kinali netaaga okumanya nengamba tujja kola ki tujja kola fenna era watawo banga tono nnyo nga nakatandika okulanga gundi eyo Unisco mwana ga Rozet yo kampani yange era kati yakolera kino kati nange we nakoseza akakisaako nga maze okwogera n'omwami ninekosa akakisaako okuba nti obanga ogenda kujja tubere nga tunyonyola ku bantu about Unisco constructors kwe kugamba omukyalo ne mugamba omanyi wona abojja jangu kalibanga witness obeko ne kyo tugamba ko gwe ku kibali bakoledde obengo otugamba kubanga naye tabadde mubi amekiza kadoda zemuletimu ko tuba tulinze gwe okitegeera nengera mbadde njagala tukole no mwami interview kana okola ki oli otuuliremu ko gwe nga gwe bakuyamba batya bakoledde batya kubanga ebisere bisinga okuzimba no si kwangu mulamu bwensi omuntu wakera kumachana atekawo ke kizimbe kyo ne webera toyi banange si kyangu kuzimba si kwangu respectinga so no rensonga eyo oyinza okusinkananga kubanga simanyi bisale nga sina kubibuza mwami ono ebisinga ku ebyo nti mukyajinga mutya mutandika mutya mutambula mutya bantu bajja ko mutya sente ngenda kubanga ebyo mbibuza gwe kusinza ubwo betunyumiza okusinzira kungeja kolagana munabo tubenga tulaba how it is kubanga oyinza okusekana nga bali expensive eri bana abana bamufuna mpola afuna akasente ke bazo kubanga bagamba nti asoko weze sente obukade n'obukale tutandika okuzimbira obo kitegeera nti abalo na sente bwezi tutandika kuzimbira twagala sente bwezi siba beya abantu abo bantu balamu bakwate sente mu bitundu tugambo installments okuzimbira oba bakagala nga kalamba katugwa abatunyumiza era bakwatagana otya nabo abantu abo nina mukwano gwange eyakozesaako ku bantu abo kati nga nakajja ku kyeeyo nengamba bannange njagala nguleyo akapoloti kange ne kanaaba katono naye nteekemu ki akayumba kange lwaki newe kinaagaana naddayo nenkola ki kati nga nkwatagana ne mukwano gwange omu bamuyita Babra nga ngamba yakozesa ba Unisco nangamba basobola okuzimbira kuba twali tuli awo twebuza nitugamba ye bannange Uganda wakyaliyo kati omuntu kubanga oweereza omuntu obusente bwo nakulaga nti kwesiga naye nga takoledde kyakola ki kyayagala nakulaga nti omwesiga nakulaga nti akwesiga nnyo bagenda kukolera kyoyagala noddayo nga takikoledde kati ngandi awo ngamba mbadde njagala nnyo emyezi gyange egisooka ebiri oba esatu niwe naba nkuŋŋaanya katono naye mukapoloti nzimbemu ki akayumba kange kati mukwano gwange Babra nga ngamba nina ze nina be nakolagana nabo babayita ba Unisco
nga mubuuza ba UNESCO bali luddawa nga ngamba ekiba kisoboka nsobola okuwa contacts zaabwe noyogerako nabo gwe nga gwe kubanga nze nnyinza atobbakuwa oba nolowooza nnakwataganye n'omuntu osobola okwogerako nabo n'osindikayo omu ku bantu baali ewaka ku ground n'agendayo munnange ngampa enamba nga njogera n'omwami nayogera naye bambi ayogera bulungi nga munyonyola bulungi nnyo nga munyonyola n'ekyenjagala nga ngamba ate kirina buzibu ojja sindika omuntu wo ajje ngende ndabe mu kapoloti koyagala okukola ki okuzimba kapoloti kange nga kali gayaaza naye nga kafuti katono butono nga woomanyi ato kapoloti oyinza okukagula naye gyolwawo okukagula bano ne balya bali ne bali ogenda okakana ng'okoledde bwereere kati ng'agendayo munnange ng'omwami ayogera naye bulungi nga bakwatagana nga mubuuza nti byaddala nga mutwala ku ofiisi zaabwe aba UNESCO nga mbuulira nga ngamba kituufu munnange bazimba nti ye nga nkwata ssente saaziweereza oyo gwe nasindika nga njogera ne UNESCO mwennyini mugamba nsobola okuweereza ssente zange mukama wange otandikira ku ssente nangamba tewali buzibu ssente zonna z'oyinawo osobola okumpeereza ne tutandika ki omulimu nga nkwata nayinawo obusente bwange butono nayinawo obukadde nga 3.5 by then nga mbukwata nga mbumuweereza nga bansimira musingi ate munnange n'ekiraba UNESCO abo kye balina kubanga abantu tubeera ne bupoloti naye nga toyina plan ya kuzimba oyinza okubeera ng'owulira gwe njagala nzimba ennyumba yange ng'eri eno naye bakolera ne plan ennungi ti ennyumba ye egenda kuzimbibwa bweti kijja kuba kikuyambako enaaba ezimbiddwa bweti kijja kuba kikuyambako kati bampa plan ennungi ne bankolera ekirungi yes mba ndi awo mba mmanyi nti oba munaavaamu nakayumba katono ngenda okulaba nga ate kye banzimbidde mwattunga abantu wanene era abajunisi kabo balungi installments muzigo gumu nyumba kayumba nga ka muntu kisenge kimu nga mulimu eddiiro mulimu estore nyumba akatandikibwako era nga womanyi kabundi akatono munnange nga banzimbi yes nga bakazimba bulungi nnyo nga buli kasente ke nafunangayo UNESCO ekirungi kyayina ng'oggyeko abantu kale abayaayo nti omuntu ayinza oweereza sente olw'okubadde omuntu amugambye installments n'aweereza oba olusi n'akireka awo ate n'akanda ono omuntu azimba zimba nga taweereza ki naye gwe buli kasente ko koofuna ngamba abawala abali mu biyumba bambi muyita mu kunyigirizibwa kungi woba ofunye akasenteko osobola okufuna akasenteko konna k'oyinawo ne weesiga ba UNESCO n'okabawa bajja kukolera ekintu ekirungi leka sente zo mmala gazigaba ng'ezitakuuma toyogera bigambo ebyo olw'okuba nti omu kuba UNESCO bali waneeno nti maybe ayinza okutwala ripoti nedda mukwano njogera kyemmanyi olw'okuba nti nange bakinkolerako Rozet UNESCO yanzimbira ennyumba yange era we yali agimaliriza ne twogera ne ku kyettoyina ngamba kati bino enkola enkadde tezikyaliwo eza septic tanks zino ez'okunywamu nangamba kati tulinayo enkola empya yes septic tank ezo nnungi yabbayo bagisima nga ate si yabbeeyi oba nze yaginkolerako oba bwali siyogera sente kale naye nga yansaba bambi akasente nga tekakanga weŋŋamba tekakanga obeera okitegeera nga tekakanga nankolera nansimira omuntu yenna ali basala ku kirimi omuntu yenna ali ku mpewo essaawa zino yandyetaaze okumanya tanka eno ya sente mmeka tuleke kugamba nti tubabuulira kubanga abantu baliwo wano kumanya ate twagala bagamba iyi naye ate lwaki yamuganya okwogera ebbeeyi ekituufu kiri nti tanka yaffe ya miliyoni 3 ez'Uganda miliyoni 3 tugikubalira okuva ku ttooyi yennyini kwotuula munda ne plumbing kubanga plumbing andi kati lwakuba kati omukyala asooka amalayo nade sinabamalirayo nze emboozi yaffe ng'ogenda okumalirizayo taata omanyi lwaki omukyala mugambye ekyo olw'ensonga nti nga bwolaba nti nno ng'ogyako n'ekyo nti ebintu bibeera byanjawulo
nga biriko bbeeyi ez'enjawulo nga bwenda wano ntunda ebizigo byange nga bwebira byonna bizigo bikola omulimu gwe gumu naye nnyina emitendera gyaki kati oli aza otuuka eri n'agamba njagala biodigestic septic tanka ey'akakadde kubanga yagulira ngo nagamba akaki akakadde ng'ate gy'ayagala eyinza okuba nga yakadde nga bumeka nga katono nkubuuliza taata wange nti zirimu enjawulo oba zonna zizimu temulimu njawulo nti eno nnene eno ntono eno mpanvu mulimu enjawulo ba temulimu njawulo zirimu enjawulo kati tanka esandikirwako eyawaka eyawaka buli maka gonna tanka kale abantu nga 100 at maximum abantu 100 okukka wansi itanka yonna abasinga gye tubawa eya home use kati egundi ya red wano mu radius ya futi 3 ne mbuwanvu ya futi meka ya futi 3 eyo gye tugamba ya milioni meka kati yensonga lwaki mbadde njagala tumanye kubanga wajja kubanga alina chaachi ye olinga wa muzikiti n'agamba nawulidde omwala oli agamba bukadde 3 bakola septic tanka mujje muzimbe eyange kyemanyagala okumanya nti zirimu enjawulo ne ssente ez'enjawulo kati ya home use kati waliyo tanka ennene in fact kati tuyina in fact oyogedde ku masomero tuyina essomero nga Kinawa Kasangati campus Haji bamuyita Haji ndifuna is the head teacher yatuwa project yeyo netukola ezo toy ku Kinawa campus egundi ne wabesije Kasangati netumukola natuwa project ye netukola era teyejjusa omuzikiti abagumanyi omuzikiti gwe wa diniya omuziki gwe wa diniya mu Ndeeba batuwa project yaabwe eyo okubazimbira tanka netugizimbira tebejjusa tuyina father bamuyita father Kambagira ebusega ekigo kyebusega father bamuyita father Kambagira Alex father Kambagira Alex naye yatuwa project ye tugikola bulungi ate yejjusa naye kati ezo project eneneko kati tanka zino tuzibala mu liters kati liter ezo eyo gyegambye futi radius 3 futi 3 ya home use buli ajagala milioni 3 zokka kiba kiwedde otujiku taddamu kwemenya n'ebintu bino byate jangu nywamu mbate kimotoka kijje tuba tugimaze so ebyo tuba tugenda kuddamu kuginywamu okujjako nga enju ogimenya obumenyi n'okola ki n'ogenda ewalala ekiyinza obutasoboka kubanga eba mu ttaka naye nga newoba ogizimbye mu ttaka omwo otugizimbawo tubikkako bulungi oli wa ddembe nga ye eri wansi mu ttaka tefa tekola kino yebe wansi kati wano kati zino bino ebiseminti ebibadde bebazimbe emabega nga bakizimba ekibirawo kungulu bwekiti ngenda kiba bagagga batera okwolezaako ebyo webityo kati ebyo byava kati yaffe tusima lwaki tebabikka bintu ebyo walayi abaana nga bamanyi okugwa mu bintu ebyo ffe kati yaffe tusima netugiziika wansi futi 5 oli waddembe okuteekako pasikalamu oli waddembe okulimirako ebitooke oli waddembe okulimirako ebijanjaalo oli waddembe kyoyagala okukikolerako oli waddembe okusibako pavers obwega ku designing pavers yo nga gyeri kyaggwa ku milioni z'omeka 3 UNESCO tonywamu tolaba ku biyenje tolaba ku nsirimu zivudde mu toyi towula ku kivundu yes toyanziza taata omanyi okunnyonnyola pozi n'akenjawulo tanka eyo woba ng'oyagala tusobola n'okuteerako biogas yaliwa biogas osobola mukozesa mu kufumba kati awo nyinza okuwungamu awo ate kakati ebintu ebiva eri mu bujama ate kati nkozesa ate mu kufumba ngamba sikitegedde biogas abagasi
tuso omugira tewunya jesiga biogas akola ebintu bingi biogas baso omukolamu osanga aba engineers abalungi ne bamukolamu amasannyalaze gano na produce na kuwa light bio energy na kuwa light ne kati wano tufunamu biogas tumutunza omuwa yalinga bulungi tumuteeka mu njuyo kino kyenkugamba nawe osogenda n'okyenonyezako ku Google si byagamba mu UNESCO twemarketinga naye nyini oba okyaga osogenda ku Google n'olaba nti biogas tusomufunamu ku biodigestor septic tank era nawe ojja kiraba ku Google nga kikola ki si byakwesudiya nawe nyini osogenda ku Google n'okisafingako n'okisomako n'omanya nti abantu bodiringa nabo be bantu ddala aboogera ekintu kye bategeera era ekintu kye basobola okukola. Yes. Wadocha abana bado bazomba wadocha bakola abana ddala bandi omanya abana bane babonabona nnyo bambi ye nkimanyi wakana ntuke waka ya Dubai sinyangu embeera yonna okutwaliza awamu nga toli waka naye nga wagenda kunoonya 10 si kyangu tuyita mu buzibu bungi abana bakola cleaning abana bakola mu mayumba ba house managers bannange mbakowoola Wobero ina akasente koleka kawa muntu okabe ogambe banne gundi yali sente zange amanyi gange okutoba notuuka yate nga toyina kyogenda mukola sometimes abeta akasera kalwa kukugira kasente ne bakalya so okwate sente zo oba ulyanga toyina muntu mu butufu gwe weesiga ate nga toyagala ziteeka mu banka kubanga nayeera kikostinga match kati okwata noweereza kasente kofuna noweereza omukulu UNESCO oyo omwami akulira UNESCO omuweereze sente zo agenda kukolera omulimu gwo bulungi amanaba kwegali okugenda kubanga gayitako era mpozi n'ekirala waliwo ne bana abagamba nti nze nga nazimba dda nti kunkola nkadde toyi nkola nkadde eyange basobola okunteerako eyo gundi bio septic tank nayo byonna babikola ne wobeera nga wazimba dda wadde toyi nkadde ntya bajimenyawo ne bakuzimbira yes ne bakuteerawo eyo gyotagenda omuntu abeera nga nakimenya kushimya mbuno kakati bana babeera mu byalo jukira nti neyo gundi eyo biodigester septic tank nga bw'okinyonyodde mbone ne wabweru ne basoma ekyo ekintu kati munda ebeera munda kajukira nti neyo munda ezo netukozesa ezo ziba ziflashinga kati abeeyo mu kyalo bakikola batya nabo bazibazimbira tuzibazimbira era be basinza n'okutuwagira kati bakozesa batya egundi ezo bazikozesa batya nga egundi eri munda eri mu nyumba akantu ako toyi eri bulina kyojagaza tanke tolina kyojagaza gwe nga kati mweno lumu toyina muntu toyi nekiri we tukikola ante nebuuza kati waffe mu byalo nga omanyi mu byali eyo olusi waliyo masannyalaze waliyo abantu sibuli ababeera ne toyi nti za kuflashinga waliwo zino ez'okuyiwamu amazzi n'ogenda bugenza nga bagisima nga omuntu olumala okukola obubibwe ayiwa mazzi bwe ati ye flashinga nakuyiwa amazzi nga si yakunyiga ngene ewaffe nti omala kunyigawo oti n'okola ki no flashinga waliwo eno flashinga okwata baketi y'amazzi n'oyiwamu nekyo nakyo bakikola kisoboka n'oyiwamu n'amazzi neegira kati mu byalo era sisitimu yemu madamu Nyondo nga toyiye Kampala enjawulo nti gobeera Kampala onabeera mu kyalo naye nga sisitimu eba etya ekikulu kubanga olina amazzi kale mu nju kikulu kubanga olina amazzi kubeera mu nju kubanga ojja kusanga kati bamama bafe abakaddiye emyaka ojja kusanga abaami abalina ssente ojja kusanga bamama abaami abalina ssente nga kati bamama baabwe tebakyagenda muki kugenda mu toyi zino z'ebweru kiro ng'era abaana nabafubye ennyo abaana batuwa ssente tuzimbire bazadde baabwe battako ekisenge ne bakizimbako gundi ne bakisalako paati ekyamukadde bamuzimbiramu ettooyi munda kyamazzi kipipa kyamazzi nabanga naye abazzukulu bajjuzaawo amazzi ng'asenamu amazzi wali n'aflashinga yes okitegedde era wotabeera eyo
madamu Nyondo noganza ate mama wange wechaggwe kati wechaggwe anakola atya ngamba kati ngina kukikolanya naye very soon era fulwa buwi nga wali mama wo naye abeeranga mumbeera eteredde ngamba mama yetaaga buli kimu ekirungi bulamu bw'ensi kubanga kabakaddiwa bambi n'abanga takyasobola okusitama amagulu gamuluma naye omukola toye netuulibwako kiba kintu nga kikola ki ekimukola bulungi era ali eyo atulaba otatya kugenda kutwala mama wo toyi yawa toyi nzungu nti ki nti kuba abeera mu kyalo tujja gikola bulungi tubasomesa abantu ekyo gikola obulungi amanya nga abawangala tubayigiriza ekyokukola obulungi ogikozesa obulungi babenga ne jjajja mu kyalo ne mama mu kyalo asobola okukozesa ekintu nga gwe ali e Kampala kyokola ki kyokozesa era tusobola n'omukyalo omusubiramu tayiro zigendamu kati oyinza ogamba ate nze mama wange kiringa nga onoobuuza madamu Nyondo kati mama wange owe mukyalo ate namusibiramu ntya tayiro wadde ali mukyalo era nawe osobola okusiba mu tayiro zira zigendamu tezigana nkula okuba abeera mukyalo kati neno toyi kyekimu okitegeera wadde abeera mukyalo neno toyi esobola okukola ki okunywera kugendayo toyanziza nnyo taata onnyonnyodde n'obulungi by the way kansubye tuli mu kuyigira wamu kubanga si buli kintu tuba tukimanyi buli muntu abako ne fiori gy'ategeera obulungi so okulasana okwange kwensobola okutegeera naye kati mwe mwenna batunaba bali ku Nyondo Media bannange mbajjukisa nti oyo nataba kusubscribing agenda maaso beere nga ate osubscribing nga tulina aba Junisco Constructors and Good Finishes Limited era mugende maaso mubeere nga mwongera okubanga muwagira abantu banene wammanga abaana ddala ababeera mu biyumba bannange nzima wako nnyo kubanga bannange mukola sente naye nga esente zemukola zibeera za bulumi mu bugubi naye ate ne mugenda maaso ne mubeera nga muziwa abantu ne bataziteeka mu value n'olwensonga eyo mukozesa aba Junisco si bwe mwekka n'abalala bonna omuvubuka ali eyali ku security yagamba bannange kubanga abantu bewaka akase akantu bakyali besimbu funa muntu agende ku ground agende ku office akakase office weri nti ye weri kitu bazimba nti ye kati gwe omwami mu sente zisooka ogezese kiki kye bakozeewo n'omululala kubanga nze kati wekera ku maca nenkwala bukadde bwange busatu nembukuwa tolina kyondazeewa ate lwaki mba nnyongerako so banga agezesa gamba nti nti nyina obukadde bwange busatu nyina obukadde bwange butaano nti kansacrifice nga banakikola nti kwata obukadde butaano genda obeerako n'omuntu agenda n'alaba oba maama oba ani n'ogamba nti bakitalidewo kikoleddwa nti ye kikoleddwa nti kati kyekidako n'oyongera okusendera buloba nti waliwo step egenda maaso toyongerako sendezo nga twali super kola ki genda maaso n'olaba waliwo kigenze maaso yongerako paka nyumba lwe nakola ki lwenagwa olabe basimye omusingi ddala kituufu bakola sebo ogenda okutuukayo ogenda olanga bakoledde ddala omulimu kyosanga kyo ekigenda okukuwa amaanyi eri kampani then n'omuntu kati ababe ekizibu kyakwatagana bwe bati nabali esente zo tibagenda kumira ku mazima nejjuka ono omuntu sente sigwozu kubanga oli ayinza okugamba nti abatayinaako awondera kankole kikanzirye naye bwogendayo ng'ekirala abantu baffe ffe mu Junisco tulina legal companies zetukola nazo balooya baffe kati naawe oyinza okuba balooya bano si babbeeyi bangi basomye ebitabo tebalina era omuntu olibeera eyo n'otya okufuna looya oyinza okuba oluli eno ku kyeeyo nginayo mugandawo asoga namu emitwalo 3 n'ogende wa looya najja n'akola naffe agreement nekitegeera mitwalo 3 oba ku mitwalo ameka noba ng'oli contented nti you have a lawyer naffe netugira netusaininga kweyo ki kweyo agreement nomanya nti ddala bano webabbira ezange endagano yino gyetukoze tulina kukola ki ebanga backup okitegeera naffe tetuyinza gate kusaininga ndagaano nga ate tuli baffere wakiri tuli akatono naye nga tukoze eki so naga amagezi tugawaffe era ffe abantu badvisinga togamba oba owulanga tosobola tutrustinga get a lawyer siba bbeeyi bangi abaana basomya amateeka ekamba tebalina mirimu mu emitwalo 3 bakolera agreement wakati waffe naffe tugiteekeko omukono nawe ogiteekeko omukono otuwe sente zo nga ebintu biri mu mateeka wetukolera amanyanga
naffe tusobola kukola manyanga batusube kubanga tumanyi nti naffe tuba twatensonga lwaki namwe mukisa ne musayininga kuba kyemukola mukyekasa ti kituufu owulidde so go wena alaba tugenda kubanga tuwunze kasho olwaliro however nange badde nyumide kubanga ovanga kukola sho nenga nawe olina byoyiga bibadde tomanyi so mbadde newunya bwewunya era kansubire nti nawe abadde alaba olina kyoyizemu ekyenjawulo era tembere nga mweza bujja nga nammwe mweyambako kubanga mwezimbazimba naye nga mukozesa aba Unisco Constructors and the Great Finishers Limited era sister wafona agenda kubanga atubulya ebigambo ebisembayo awo tuyoke tudde ku mwami mubiru abere nga atuwa endagiriro gwe wena yagala okubanga ate obatuukako ogenda kuyita wakuba nayo tunayogera ne tuwogera naye nga tutumanyi bagenda kusangibwa tujja kubanga ate abayiwa esaano kumazzi tumanyi basangibwa tufune ku namba za simu zaabwe so tubere nga tuli kwalaali beerako tuvaako ebigambo ebisembayo ebigambo byange ebisembayo bannange nkowoola bakozi kubanga ffenna tuba bakozi eno bakozi bannange mwenna abali mu UAE abali Saudi Arabia abaliwa buli omu gyakakkalabiza emirimu gye bannange kiruma nnyo kubeera ku kyeyo nga toyina kojjeyo mu butuufu obanga wawa omuntu ssente zo n'oziweereza n'azirya nga toyina nakoolagawo naye wobeera ng'obadde oyina akasente ko konna gye kali ng'obulya toyina muntu gwe weesiga aba Unisco weereza essente zo bagenda kukolera omulimu omulungi ebigambo toyanziza maama taata aba Unisco baneeno basangibwako wa omuntu yena nga badde abeetaaze basangibwa wa tusangibwa ku Modern Havana Complex omwaliriro ogwokubiri edduuka eryokubiri erubaga Kabusu Road opposite Tavern Woods oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343 Unisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Ojja kuba osobola okutufuna mu mbeera yonna tukuwe buli kimu nga woboze kibanja mpola tuteesa tetuyinza kugoba mu mbeera yonna ojja ne tukwatagana kasatu kanya ne tumanya terms and condition zokola tusobola okuraningira ekintu kyaffe tuyinza okugamba buli mukalefuba buli mwezi otufunayo obukadde bumeka bubiri netugamba wetukiriziganya nga buli mwezi gyetufunayo obukadde bubiri obakamu kisinzira kisinzira ku speed kweyagalira ekintu kyo n'obunene bwakyo yes kubanga ate n'akasente akatono ennyo n'akasente okujja empola ennyo nakyo ate kiyinza oluusi okukosa omulimu so kati tugeraageranya tugamba tujja gukola mu beats bweziti ne bweziti kubanga tumanyi abantu bawangalira mu biyumba eyo akasente era tekaba nnyo kangi abantu bafuna kamu abiri kamu kinaana so katufuna engeri okusinzira ku nkolayo netukola omulimu nga gwofunamu nga naffe tufunamu nga kampuni obeewo naffe tubeerewo nawe amaanyi go ogalabeeko olabe ku ntuuyo zo osobola okufuna kyoyagala senga obanga weesize Unisco Constructing Company and Great Finishers. Enamba zaffe ez'essimu katuziddemu 0705 558 01. Endala eri 0784 56 89 74. Bebaffe aba Unisco Construction and Great Finishers. Mpozi sinza kuva waggulu nga situmidde ku bakasitoma baffe abasobodde okutubeererawo ebbanga lyonna. Omanyi mukyala Nyondo waba bakasitoma nga bo tosobola kuva ku mpewo nga tukoze eki nga tumutumiddeeko. Twebaza bakasitoma baffe bonna okwetoloola ensi yonna abasobodde okutwesiga ne batuwa emirimu ne musobola otubeezaawo. Kasitoma yaba mukama waffe era kasitoma tumutwala ng'ekintu ekikulu mu mulimu gwaffe. Era twebaza bakasitoma baffe e Uganda, twebaza bakasitoma baffe
mu UAE muno, Saudi Arabia, America. Kuva mu nseze enjawulo. Yes. Japan ne Bungereza. Tufunyeyo nnyo bakoki bakasitoma. Ndaba bakasitoma bafa abanene tubafunye nnyo mu Japan eyo ne Bungereza. Abatuwa project nene za kalina. Yes. Nemuzidukanya. Netudukanya project zaabwe. Mu myezi 9 mu mwaka. Okusinza ku nfunayo omuntu. Kuza kugeri jabawereza mu sente ze. Tubanga tukoze eki naye nga tetwagala nnyo kintu kiriwo nnyo kubanga oluusi naffe kituyingira. Yes, naye omuntu wabanga alese sente netugira tukola mu myezi mitono tubanga tukola ki nga tumuwa omulimu gwe aba yagadde. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege mukama waffe nkutumiddeko anaye atakumira mpeera mwenna abatukumire so tubadde nga tukanya banange ate aba Junisco Constructors and Refinishers Limited nga sisanga nakuwadde muntu n'omu so nakulwa leero ate nga nange njize kinene nnyo naye sigenda kusasula fee naye nga mbeera bulungi mweraba. Tujja kujja tubasomese okuzimba kalina ngeri gye bazimbisa ebyuma ng'osevinze nawe oyinza okubeeyo ng'oli kadaama nga waliwe ng'ekirooto kyo ng'ekirooto kyo kusula mu mutwe gwa njuuyo nga mu mutwe mwokola ki mwosula nga master bedroom yo eri eyo kisoboka ng'owesize Junisco Construction Company. So obanga oli eyo nga owulwega kuzimbako kalina ku nfunayo tusobola okuzimbira zizaamu n'amaanyi ojjo kalina nzitya tuyinza okuzimba totyanga kasita tulina enkola y'ebyuma nungi nnyo eri friendly buli muntu yenna alina asobola okukola ki okujja affordinga. Tweyanza nnyo mwena abadde batulaba temujjanga okwo tujja kudda nga neera Abanyondo nga bongedde okutukyaza nga batuwongedde otuwa omukisa okutukyazaako. Anti mukawaffe yatuwadde omulimu kati awo oba twagala ba tetwagala biba byampaka mbamwina okutya bane mubeere bulungi mikwano. Okuzimba kya buvunaanyizibwa naye ozimbye otya? Kankwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishers Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri bazimba kalina ez'ebyuma hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe plumbing okuwayalinga amasannyalaze okukolera compound finishing w'amayumba interior designing ez'omulembe so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula ezitawunya ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero emizikiti amalwaliro amakanisa amakampuni n'amaka mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex omwaliriro ogwokubiri edduuka eryokubiri e Lubaga Kabuusu Road opposite Tavern Woods oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishers Limited. Let your dreams be our project.